sente kaveko twaje na sente ate tubeere kastori yango osirika oti ate twachita ataka kyogenda gwaddalu ndiki ogenda gwaddalu nicho tegezo gezechi ate ndikubalala abaliriibwe bade ngambo gamba kakati abantu sente zafuusa akasente era kyenjagala okubabuuza bannawe okuteesaako kye tujja okuteesaako mu ddakiika nga 2-3 emmaaso abantu tukole tutya akasente koka buli mulimu byonna byaganyiddwa omuntu atunda byatunda oli akusaana gati bannaye mweyo zirabika mutuweeko ku sente waliwo eyazisiba teri sente teriyasiba sente musasula abantu bammwe abantu musasula emisaala gy'abannammwe osanga sente zinaayala kiri obvious kizito nti okuva eri mabega covid yatandika ebintu byonna byonna byasibwa bingi nnyo byalibadde bitambula kati byetaaga budde okutambula si wano wokka wabula newalala kino kyo kati weba tuba twalina embeera embi ey'obutaba na sente kati manya ekyagitabula kyajja waliwo yatabulamu awo omunnyo biki katonda kakati kyonna kyolaba zezo repercussions byebivuddemu bingi bannaffe bangi abatakola banne mujjukire temulowooza nti gwoba okola olina ekyeddembe olina byokola abali mumawoteri tebakola remind nti abali mumawoteri amawoteri tebakola gaggalawo ddagala lyamane gakaŋa ge bazimba bucogamu getegakola gaggalawo dda kubanga abakasitoma tebaliyo mulimu abajjanga ebweru abavanga ebweru ne basula mulimu abajjanga mu ziconferensi ne basula mulimu ababanga n'emikolo nagamba atulinda abantu baffe ebweru bajje abo ne basula kakati tebakyaliyo kuba kafaananyi bo bali ku ki Mungu yamanyi abasajja abo abakola mu mahoteri agane gonna ge baagamba tegakyaliko bye baagamba bonna basala waliwo hoteri emujana basala sente baba $200 200 basala kumpi kutuusa ku 4 oba 5 bannange ziri zimusula abantu bennyini bali bennyini abava bakaŋa bazisala naye era temuli ne basala ali ne bateekawo n'ekipande solowooza nti byakuteeseza ku kawunta n'ekipande nekibeerawo kitusaze abali bakola mu bbaala n'ebira byonna ebyo bonna kabangi nnyo abatakola era tebannaba kusuubira nti bajja kukola ki kukola ate waliwo sente ze babasuubiza nti bajja bbawa bayambibwe nazo tezirabika kati ateekako lyo kenabyakalala abantu ke baleese kekano oba wagamba nti ayagala sente ze n'omulala ng'azijjukira nti ayagala sente ze ayo makerere basabye ezaabwe nagenza okulaba waliwo abaana nabo basaba ezaabwe bangi awo nga nabaana nabo okusatu basaba ezaabwe kati abantu basaba sente kati oli atwala eggwanga naye tebagenda musula ddalu abeeyo agambe sirina wanji bavayo naga sirina abalwamukuba mungambire kubanga akati munnange president wasuubiza abantu bangi akola ku nsonga z'obwa president mu by'okusuubiza mulabule abamu bajja kuyitiriza obungi ng'ate osanga muti yali asaaga sikulimba bingi nze binsobera ningati anabituukiriza nga bingi nnyo kakati awo olayo sinyango kati oli alabanga omuntu ali kaweevu kekaluwawo tiwali ali kaweevu nange nigolowooza nga nti alina sente naye kati taziraba abagagga wenjogera wano ebizimbe byo bikalu amaduuka makalu nabadde mutako ku street eno endala eyo gye bateekamu gundi okuwummulirako essi yazimbawo nti watambulire bantu n'abantu tebatambulirawo bebateerawo ate bakyajja mu kibuga basimbawo mamotoka abantu tebatunda saidi awo oli ako ajja nga atambuza just kawo gwomanyi nti omwetaaga namukuta madamu kawo nomugamba saagala kawo zaayo kawo namukukiika bati namukuzeeno namuzeeno kale madamu ebijanjawo ngamba nabyo bireke saagala sirina sente ebintu ebyabitundibwa ebirime nga bibeera ebibbali mu butale byebyadda ku street tebikyaliko nakwewuliza ku street kuno Kampala waffe street zenyizi z'owulira nti zaali zitiibwa kwe balengera kawo kwe balengera ennyanya kwe kuli obutungulu kwe kuli bitiruutu kwosanga katunkuma emicungwa enniimu kwe biri misana tuku tebiriiko gundi yonna gamba nti kiki kambe nabaana abaali babagoba abantu bakivaako bagati batunde street zino ze twatyanga eno William eyo abantu balioko batundira kumakya simunaku babeeranga lwi weekend kati babeerako kumakya kati bakedde bataddewo tewali kyabagamba bakoliki ate waliwo embeera omanya nti owadduuka takyatunda takyafana kooli ali wali ate yabeerewo abeerewo atunde byetugamba biraga tinonange olina gonyiga munyiga empola ayinza okuba yagadde okuwa naye nga tazirabako zuka tulabe ononye yakaleero isa Friday basabo ne banyabo byo bijasigala nga weebiri ate kalinde n'ekyuka tejja kukyuka nawe omuntu ojja kukyuka era baba kutuma nti $1 namala ojasigala nga $1 namala yegwe kyolokubanga nti waliwo omukaba byatulekeramu ebitakyuka awo kyekigenda okuzza engulu
kati kale ne wali abiri mu mukaga ndizifuna onjofuna so impola ekikulu ndibaawo kyetegeza sokefe ku bulamu obulamu buno we bunabaawo kugenda mu maaso obulamu bwe bunabaawo kwe kusubira kati sokoteza abantu abali ewaka bagambe embeera aito batya mulimu abagagga batya abantu baabwe nti abagamba nti sente zaggwa wow nabagamba nti atabaduka tigakyaleta nobaga gwe kagoli ku kizibu omusala gwetise sokera ku mama w'abaana mudde mu kisenge gamba omanyi no watiketi bintu byakyuse munange kakati amaduka tigakyayingiza bulungi analisi twali tusolooza nnyo ekyo kigende mutwegwe alwalira mama w'abaana babiri basatu abagambe njagalira awo nyine kubanga kati bintu byakalubye nnyo nti abasajja ndaba bannaffe babanywa omwenge ajja agwekatankidde neyetta okwetta kumanyi obonga abutta ndajja nabiranga kundi yabaki bane ngajjako gampola takiba dabaka kino kubanga awulya kizibu nnyo kibagamba nabira mbulamu obutategerekeka muruka wesikidde amafuta nagirekawo natambula nagenda bulamu bwaganye bulamu bwagana mate mulimu n'abamanyiza abantu bawe bintu ebirungi nga yamanyiza ebintu ebirungi nedda kyomanya kizibu bintu bisinga byonna bitandikana kwogera buli woogano ng'okwogera olwoyongerayo ekizibu owulira okyongerayo kubanga omala budde kiba kizze kikoze eki kize kati engeri gyoyogeramu okukkiriza n'okutegeera embeera nti kati bone reality yeeno nti boda yange buli saawa esika lwaki buli saawa esika nti mafuta kati kambadde envuga nnyo paka enkowe kati kanvuge paka kasubi otandika okufuna solutions mpola enonya mafuta kati gwokimanyi ekyo bokkiriza ojja funa solution mama abaana mubuulire osobola abamu batya kati woba otidde funa engeri gyokireta n'okuswala kati ate onotya pakadde swala kubanga abadde asuubirawo etaano gyosulawo buli lunaku tegikyaliwo owulira tegikyaliwo mugambe mbadde nsaakogerako naawe era kati abamu balina obukodyo ajja anweddemu nagamba amazima gali nti ebintu bikyuse mama Teddy bikyuse naye mutere y'amazzi gange naabe bukodyo olina okuba n'obukodyo ne munaaba ne mubeera mu mbeera ennungi ne munyumyamu kubanga buli omu yeetaaga munne wataabeewo ate ojja kutuka nnyo sigera mama abaana wala kiteeka mutwe nti sente zikendedde alusi yagenda okugamba abaana bano ng'okiyinza obutakwetagisa ate kumanya wabula bina bina tubikola ate mutima mubiina mu ngeri mbi nojja n'ofuuka ekizibu awaka n'ozimba ekyo tekiyamba bagambe sente zikendeddemu tebamuwe n'amasannyalaze banaye ebintu bya bbeeyi nze mbabuulira kati gamba abo abaana bakola wano balekerawo okuyiwa amazzi bano abooza emmotoka bagambe gundi owamata mumuyimirize mpolampola lwa ssente mulina okuvaako ate nga abaana banyonyodde mulina kubeera nga nnaku kubanga bw'ota okikole embeera ejjakkalubanya ate otulule focus olabe maaso plan ino tejja buziga ziweddewo leero nolowooza atandika plan kati gye tutunudde mu maaso ojja wategeka olabirawo butereevu nti esseere zigenda kukendeera olw'ensonga nti buli kimu kyonna kigize kitegeeza wajja kubaawo okwenyiga twagala bakube ku masimu abantu awuli bwe batetenkanyekubanga kati waliwo n'ebyessomero omwana abadde asomera mugundi mu ssomero ly'amaanyi kati bagenda okuta okusoma kati oli atandise sente zigenda kuvaawo bakkiriza amasomero naye omwana sente ziveewa dda mu lyosobola weegali awo kumpi tewali kyamaanyi dda mu lyosobola kasataamu eri embona gye bagenda okusoma dda mu lyosobola omuyongeremuko ku maanyi ajja kutambula beyasi basobera tebafuga kibuga omwana anabeerabasasulanga mukaaga kitundu tetuli eno omwana anaaba akola ki era aba kakwatikanye ku pressure kyokyo kyemmanyi tesimu 0-3 mpadde amagezi 0-3 kintu kyakulumba kyokulira kukyayiva ku kyokugula ekyamaanyi ekyebbeeyi ebisimu ebisatu nduwulira kati awanya kakojo kokola wali ekalero tibaseera matooke omwana mugambe tusule nga tukoze akatogo kaki kalusi kamogo na bijanjaalo kasiike bulungi nnyo kumaca kumaliri buli omutere ku sowaani ye na kinyebwa owulira bali ekyo kyonyo omugaati ogw'5,000 ate nga kirawo muto emmere ya 3 ebeetereeza mwena ate nemulya bulungi nawulira nga abalidde ebyekigagga kumba owunye mugaati ab'emigaati tetulina kifitira gye tubataddeko zuka halo anange halo ese naffe tukulabisiza kyalongo teesa embeera tugitetenkanye tutya tuyitewo ewaka naddala waka
bakube batya abantu baabwe embeera kubanga kyekiriwo. Sangu situmuli. Sangu batu wazane tumulidde bulungi nendo zembera nendo agamba yogera bwogeza embera. Hello. Hello, amanya gafese bune joli. Ono kafero godi fuleka sanga okuva kwa bwechana kugera mukopa ina nsonso ndisukya kasano kya. Mutemuli bubenye mmere mulima katnetesa. Ne wamfate na tulima naye naffe tuli mu Uganda. Kiri? Owuliriza TV yo sembere eri givire. Esobo ekyusa amaaso nga naawe okyusa envubo. Tolaba soka kuwuliriza TV ekyayogedde. Vya ku TV yogera bintu byo. Ayogera ekimu n'agiwuliriza alaba babise. Alo. Alo. Sebo. Nzegera dikadwa kusajja kakadi na kirudumu wano. Muli mutero? Je tuli bulungi nnyo bagamba tabe. Je tuli abantu baffe tubagamba tutya nti kati sente zikendedde. Abantu baffe bagamba tubagambe buli muntu bananga atekwa kufuna balirira. Budget ewaka. Wabiro budget wakiriza kundi kino wali ne timetable y'ebyokulya. Mugabye ne byennyanja tubijjemu. Hello. Aisha Kasa. Enyabo oli wasuzo otya? Ajende Aisha yongera ku dobozi abantu bagambe tutye ekiriwo kubanga tutye ekiriwo waka. Kubanga sente zitandiki. Kale kasita muwulidde n'ekisinga okulu budget balegamba nti ebyokulya bino tereza tujja kulyanga muwogo kuki ekyemisana n'ebijanjalo kati ebijanjalo bino osobola obbiyiya nebitatama bantu biteekemu ku mukene so biteekamu ku mukene noga ati mbazijja kuba za mukene neki negundi ate n'obisika bulungi ne bivaamu bulungi kaluli gula emboga ya 5 giteekemu bikyuse naye nga byenyini bye balya byebimu bibikole nga bizitowa teekakola ekyapati biringanya atekamu ku cabbage okola ofuna enve ziri heavy kisika bulungi nnyo kiteeke wala ekijanjalo mulimu abagala nnyo omuceere tosika mmere bbiri omuceere boiro oba omulungiya teekamu katungulu teekamu kagaliki teekamu ka green pepper n'akakalo kyakatonotono tokosa bajja jirya ngo jigase n'ekijanjalo kitegera bintu byakuyiya kati ekinyeebwa abasazeewo kulya binyeebwa n'ekinyeebwa kijjeemu obulamu kijjeemu ekiveemu kisolova mu kufumba bulungi n'okatekamu waliwo omukene mutekamu bonali alayisi biri ya bitano kale funa mukene wa 13 nga mungi si byakwekwasa obutale bonna gye biri bingi nnyo entolo zifuna nga nyingi biringanya bakuwa mungi ddala ebyo bikwate babiteeke mu fridge bibeeremu ennyaanya waziseera ne gende kalero jazifuna nga tebasedde nnyo bagambe enjagala za 5 mutwalo buli wagula ekintu mu butono ogenda kubbibwa nnyo buli wagula ekintu mu bungi ogenda kola ki anti nze nkuwulira genda 10 njagala ennyaanya bagenda kunyiga nnyo anti kati okiwulira togenda kufunamu nnyo wabula ogenda ogamba njagala za 3 ofunamu nnyo mumu n'ekirala nyina jjajja nkankubire waakubwe yakolanga tumuyite emmere kati yafa yagendanga ku bbuca n'agamba njagala kota y'ennyama yangu ayongeramu kota y'ennyama endala yongerako kota y'ennyama eyo nga ntono nabula kota ng'ennya ate agenda zipima ngeri kiremu n'ekitundu butereva bamubbye kakati okabaka kodyo amanda mugagulawa soko wa balansinge wali waliwo wamanda wali waliwo manda wali gulawo ga 3 yambuka wali gulawo ga 2 wali gulawo ga 2 gatamanda kati no gwe komanda ogenze wala mbawa akalala nina gye nakalaba buloko ziraba ezo buloko ezo mmyufu zibazimbisa esigirizi teka ekitundu kya buloka kikole mmyufu obulungi teka musigiri teka mu amanda buloke na amanda kano gana akwata nejja kufuuka lyanda efumbe oba amayinja gennyini otekamu amayinja n'otekamu amanda n'obigatta
ku misigiri amanda gajja genda gakwata omuliro kuliko kuki kumanda gajja nago kufumba obiwulidde kakati awo tutuse kale katugere mu mbeera y'obudde tutetenkanya nsi osobola okubeerawo wangaale naawe bire n'ennyanya waliyo ezaddame gye bazirya togula namu waliyo ezaddame gye zatisega batikkula zigulegula ddame bantu bagula ddame gye n'amufumba ate mu sowaani alabika katugere mu mbeera y'obudde. Here is the latest in weather from the Weather Center with Semper Alex Kim. Lake Victoria Islands woke up to morning showers that also included parts of Kampala and Entebbe. By 9 a.m. This morning, various parts of the country reported some rainfall, like Masaka reported 37.6 millimeters, while Kampala 33.4 and Kabale 5.5 millimeters of rainfall. Now, the kind of weather we are seeing is mainly because of a shift in the rain belt to the south. That is why the southern sector of our country is quite active. In the morning, we do expect to see parts of the Lake Victoria Basin as well as some parts of the eastern have chances of some light isolated rainfall. Whereas in the afternoon, we do expect a pickup of thundering rainfall across the southwestern part of the country. Because of this, we do expect temperatures to rise to 33 degrees Celsius. That will be across Karamoja region, 27 in the nation's capital Kampala, while in Kabale Highlands we are forecasting 21 degrees Celsius. And elsewhere across the globe, we are forecasting a continuation of falling snow that will be in New York at a daytime high, which will be only 1 degree centigrade. But for Cairo, we do expect sunny intervals at a daytime high over 16 degrees centigrade. Well, that concludes it. Stay tuned. Let's meet again tomorrow same time. Mbele rubutu sijibadde mu luzungu naye nga bagamba enkuba mu bitundu ebimu ejja kuba ng'etonya ate ne temperatures zijja kubeera nga ziri wansi wano mu bitundu biri sente osuubirayo enkuba mu bitundu ebitali bimu era okimanyi nga jjo bwe yabadde yasusse eyinza okuba nga etandiikiriza baga nti eyinza okutandika February nga ggwako paka mu March ebaga mukutandika tugenze ku mawulire gaffe ate abakayanira ebyobugagga by'omugenzi Sheikh Nomuzata balinnya enkandago administrator General bw'asazizaamu ekiwandiiko ekyaweebwayo ku lusumu mu kusooka nga kimulagira okudda mu maka ga Beka Wempe awadde olw'abiri okusinkana enjuyi zombi ezikwatibwako bisobole okubeera nga bakkaanya bibadde mu Kampala. Okusika omuguwa ku byobugagga by'omugenzi Nomuzata Batengo ne yali akulira ddawo ekibuli kulinnya kandago abooluganda ne pulida w'omugenzi baddukidde wa administrator general ku Georgian House mu Kampala okusooka tebakkiriza bamawulire kukwata ebifaananyi ng'enteeseganya zigenda mu maaso embeeteza yava ku mukyala muto ku Nomuzata okutwala ekiwandiiko ekimu obuyinza mu maka ekyawaliriza muka Muzata omukulu Hajati Amina Bugirita ne bannyina bamugenzi Muzata okwekubira enduulu okulaba nga nabo bafuna obwenkanya. Enseka neyeteberera mu bannyina ba Muzata Namwanda Bugirita Matabu Fadi munnamateeka w'omugenzi Sakwena Nalukola Luyimbazi munnamateeka abamulekwa nga babadde mu maaso ga Madiina Nakibuule mu ofiisi ekola ku nsonga z'ebintu by'abagenzi oluvuddeyo bannyonnyodde ebibadde mu nteeseganya era bapuliida ne bannyonnyola ebituukiddwako mulina okusazaamu ekiwandiiko ekya Bakulufomu mu kusooka nga kimulagira okudda maka ga Beka Wempe. Ebbaluwa eyali ewa mukyala Nabunnya ku lusuumu abeere mu nnyumba n'omwana we yaweebwa olw'okubanga ffe twalinga tetujja nze ndirooya w'abaana b'omugenzi ne tusalawo tujje kasita twawulidde oluvuuvumo si kulwa nga wabaawo ebiragiro ebipya ebikolebwa. Era kisaliddwawo nti amaka ga Muzata galina okusigala nga tegali mu basirikale balagiddwa okudda mu ofiisi ya administrator general ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi guno na buli akwatibwawo ku nsonga eno nga bwe balambikwa mu kiraamo nga n'abalina ekiraamo basuubirwa okubeerawo. Ennyumba egireebeerawo paka tunaddamu ne tutuula ne tukkaanya mu buntu bulamu. Twagala buntu bulamu bukka era tujja kuteesa mu buntu bulamu. Wadde biri bityo Omulangira Kasimu Nakibinge ne Supreme Mufti bwe bali mu dduwa ya Sheikh Muzata ey'ennaku 40 banenya enjuyi zombi olw'okugenda mu kooti ate ng'ensonga balina kuzimaliriza nga shaliya bw'eragira. Basabe abatalina enniya efaanana bw'etyo beekuba mu kifuba bamanye nti ono yali Sheikh munnashariya eyasoma eshariya eyakubuka mu shariya eyatambulira ku shariya eyafiira ku shariya. Yabasaba basooke bamusinkane kyokka kibaali tekinnategeereka byavudde wa Mulangira ensonga ne zirinnya enkandago. William Buyondo yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Kazabike emipiira
bagamba kazawike empirira kasitaba munju ya munju naye balooze kuli yafa mbeera mukaya n'ebyo abata resting in peace janaye Mungu abaga nti abantu bwali kalaba bali mukaya na kiki ekiri iyo ti mali seka nyini yabisomesa nti mali n'olwekyo seka mumuwe ekitiibwa yali seka waffe mumuwe ekitiibwa ekitiibwa ate teyalina bintu bingi nnyo jolabe bebeetolyako bebakanyako nyumba eri walungi kitegeera sajja yali mukakka mu nyumba eri walungi era yabadde akafa nga obuntu obwo tunadde yakabugula kijja na wali ttaka lyakulimirako kiwali kyamanya ate n'abakaana bagagga si baavu naye omusajja mmwe ekitiibwa omule mirembe nammwe mujja wummula mirembe nno naye munakyankanya nammwe simugaa nti tugenda kusiibako kuno tetugenda siibako nnyo kale tugenza kugula eddala tunaabiddira ebyo omuduumizi w'eggye lya UPDF General David Muhoozi ate yategeezezza nga bwe bagenda okuvunaana abenyigidde mu kukuba bannamawulire olunaku luli katugende sagambye olunaku olweggulo poliisi y'amagye amanyiddwa nga military police yakidde bannamawulire okuva mu bitongole ebyenjawulo gye bayisaako wembuya babadde bagenze ku kisiro ky'amawanga amagatte ekiwanira eddembe ly'obuntu ekoolo okukwata mawulire Robert Kyagulanyi Ssentamu akulira NUP ne bannakibiina abalala babadde batwala okwemulugunya kwabwe olw'abantu abo abazze bakwatibwa. Bannamawulire abatimbuddwa nga mu kiseera kino banyiga biwundu kuliko Timothy Mulungi ne Henry Sekanjakku aba Vision Group, John Cliff Amala ne Irene Barrow aba Nation Media, Thomas Kitimbo, Josephine Namakumbi ne Joseph Sabiti aba NDBS, Amina Naulo wa Galaxy Radio n'abalala nga bonna baddusiddwa mu malwaliro ag'enjawulo okufuna obujjanjabi. Nagamba muve wano tunaba nakukola kusitula kigere okuvaawo abasirikale babaddaze nabo nebatandika okujjayo nga batukola kinga batugoba nga batukuba. Gavumenti mutuyambe, midiya tetulina musango gwonna, bazadde baffe tebalina buzibu kubeera nga batuweere. Kati ndyaleero omuduumizi w'eggye lya UPDF General David Muhoozi ng'asinziira ku kisero ky'amagye Mbuya yeetonze olw'ebikolwa ebyabaddewo n'ategeeza nga abakubiddwa bwe bagenda okuweebwa obujjanjabi. Nze ku lwa UPDF nyimiridde wano okubasaba ekisonyiwo eyabadde ensobi y'abantu kinnoomu, era tujja kukola ekisoboka kyonna okulaba nti abakoze ekyabaddewo bavunaanibwa nga bwekyetaagisa mu mateeka ga UPDF. Tewali abatumye nabadde mbagambye mu Lungereza nti tujja bakwatirako mu by'obujjanjabi, biru z'obujjanjabi nga bwekyetaagisa mu buntu bulamu. Agambye nti bonga amagye bagenda kwongera okubangula abajasi baabwe ku ngeri gye balina okukolamu emirimu ne bannamawulire ne yeeyama n'okusisinkana abakulira emikutu gy'amawulire gyonna okulaba nga kino kinogerwa eddagala. Ndowooza tulina okwongera mu pakeji yaffe ey'okusomesa ey'okutendeka okugunjula abantu baffe engeri y'okuyisaamu bannamawulire n'okumanya obukulu bwa bannamawulire. Twenenyeza ku lwa foosi yaffe. Foosi yaffe si foosi ya bumenyi bw'amateeka, foosi nnungi. Asabye abamawulire buli kiseera okulaga ebiboogerako nga bakola emirimu gyabwe baleme okufuna okutaataaganyizibwa. So that omuntu wakola ensobe n'asukkawo kiba kyangu okumuvunaana. Wabula eggulo lya leero kkooti y'amagye Makindye eriko bannamagye 7 abagayibwa okuba nti batimpudde bannamawulire bano nga bano basibye emyezi egiri wakati w'ebiri ku 3. Ssentebe wa kkooti eno Lieutenant Colonel General Mpandwa alagidde Kapiteni Odweny omu ku bakubi bannamawulire asibwe emyezi 3 ate era Kopolo Zirimenya Kasimu bamusibye emyezi 2. Abalala avunaaniddwa kuliko Kopolo Justin Musimba ng'ono bamulabudde ate Victoria Kisaaki ne Isaac Opio basibye emyezi 2 n'ennaku 2 ate omulala emyezi 2. Kkooti eno etudde mu nkambi y'amagye Makindye neewulira emisango n'egisala n'okugaba ebibonerezo. Ya Rabbi. Akati waliwo abayuliriza engoye zaabwe. Ndowooza banaazibawa. Agambye kujjanjaba. Baba w'ekkooti zaabwe n'aby'ekkooti bajjulizaamu 2. Magye gayanguye awo. Kakati waliwo wadde yadde aduumira eyabadde omuduumizi w'ekintu ekyo ku social media kwali yaduumidde. Kwa abasirikale nze mmanyi tebayinza kuba bakola kintu ku lwabwe. Babeerako abagamba. Oyo naye tubulire
nti naye bakoze ekiranka bagikendezezaako kati ye gundi banga batakoze bulungi bakabirene kubakazi tekubangwa yabadde olubuto n'emisaala musaala ga omwezi egyebiri babenga tebafuna kitundu bajja tegeera bajiwe bano bajjogedde bubi nzo okuba ntono nga si nyingi nobaga tebafuna mmeka ntitama majebe gakolera ggwanga bafuna ntono bafuna 10 kati nga 10 lyombawa kale kiba kirungi ekyo kikola kirungi bwana Muhoozi kikola kirungi nnyo ekyo tutambule ne police ekiryabireko ekiyigireko ate n'abogezi b'ebitongole bino temupapanga kuddamu nga bakama bamwe tebannaddamu okola ensobi katoli agati twali gyose kati ono n'agamba nti twakoze ensobi ochola yagambye twayose ekyo yakyogera dda wabadde yayogedde nti badde ababodaboda bekalakaasa ne tulowooza abamuli n'ababodaboda baawukana yinga mubifaanyi temwadde mubaboda waddewo omwogezi yakikoze kale ekyo bwekyo bwe kyagenze tujja kiddira edda ate tugenze kuggulira eddala oluvannyuma lwa bannamawulire okukubwa olunaku lweggulo nga bagenze okusaka amawulire kollo pulezidenti waabwe awabudde ku birina okukolebwa katugendeyo pulezidenti w'ekibiina ekigatta bannamawulire mu ggwanga ekyawujja Mathias Lukunda ayogedde ku nsonga ya bannamawulire abatimpuddwa poliisi y'amagye eggulo abadde bagenza okukwata amawulire ekololo olaba kutuuka n'okutuuka ku bannamawulire nga ge maaso g'abantu ge matu ga bannayuganda kikolwa kibadde kya ttima kyakujoga tukivumirira ng'ekitongole kyawujja ne bannamawulire bonna okutwaliza awamu tebikolwa bino biwa ekifaananyi kibi eri eggwanga n'embeera y'eddembe ly'obuntu mu ggwanga lyattu Uganda. Lukunda asangiddwa mu Kampala agamba newankubadde omuduumizi w'eggye PDF David Muhoozi agumiza naye bannamawulire tebatandise kubibwa leero bazze babyogera emirundi mingi bazze balaga nti abantu babonerezeddwa nga tebabonerezeddwa bazze balaga nti beetonze era beemenye naye gye bukeerera nga bakoze ate ebikola ebisuka bye bakoze agamba nti essuubi kati bali mu kkooti okulaba nga bali musirikale akuba bannamawulire avunaanibwa ng'omuntu tukakasa nti olunaku lw'enkya wezinawuliriza essaawa 5 tujja tukuba tumaze okufayiringa buli kintu kyonna mu kkooti eno tugisaba era nti ebikolwa byonna ebize bikolebwa ku bannamawulire okuva ennaku z'omwezi nga 3 Novemba okuyita mu kalulu okuyita mu covid time eyo nti byonna byali bikolwa bya bumenyi bw'amateeka bino ebyejjedde nga gavumenti yeetonze olw'ebyabaddewo ng'eyita mu minisita w'amawulire tekinoogiya n'okulungamya eggwanga lino Judith Nabakoba tetwagala mbeera kwonooneka wakati wa gavumenti ne bannamawulire kubanga tukimanyi nti mukola omulimu mulungi ogw'okuwa amawulire bannayuganda n'okubamanyisa biki ebigenda mu maaso. Minisita asinzidde mu ofiisi ye mu Kampala ng'agumiza tebagenda kukola okunoonyereza okuzuula ekyavuddeko ebikolwa bino okulaba ng'enkolagana ya gavumenti ssaako ne bannamawulire esigalawo mu ngeri minisita Nabakoba ayogedde ebimu ku byasaliddwawo olukiiko lwa baminisita sabbiiti eno ku ddagala ly'ekirwadde kimunnamugaye kya COVID-19. Yalagidde Ministry ya Health okufuna oba okutumya eddagala ligenda okugema bannayuganda eri ekirwadde kya COVID-19. Agamba nti bagenda kwongera amaanyi mu kukebera abantu okufuna ekifaananyi ekituufu ku muwendo gw'abalwadde nga bateesobola bakolebwangako ku bwereere mu ngeri yemu ayanjudde enteekateeka y'olunaku lw'ebikujjuko by'abakyala ebigenda okubeerawo omwezi ogujja. Omulamwa gugenda kubeera okuzimba abakyala ab'amaanyi mu biseera bino ebya COVID. Robina Nantale ne Ismail Nsubuga be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. ebyo nno bwe bibadde tugamba zuka oba okyebase ebintu byonna bisobola bitambuza bulungi bannaffe bakazi bakulu ne basajja bakulu abazukuse nga mbeeraawo mpolampola nga balikola ebintu ebyo emirimu gyonna kyetutambuliddeko tugambe nti awakaawo wakulu nnyo mu byenfunayo buli woba oterezezaawo kijja kuba kigira ddala mu abatwala abaana mu masomero ekyo kyadde kikulu nnyo kuba tugenda batwala maaki abuzaako katono ddaba essomero gy'otwala olisobola okyalisobola nga luli oba bw'onootwalayo oyinza obutamuzaayo luli nakyo kiwe ekiri nekyo n'omuzaayo nga tosobola muzaayo ipimaapi mulabe n'ekirala ate bw'obanga olina pulaani maaso osobola okwogera n'abakulu b'essomero nabo bantu bakitegedde bantu otuukayo n'ogamba manyi kati nsuubira wano wenti ne bwati wano munkwatiriremukko sibadde musasuzi mubi ebintu ebityo osobola okuteekayo paasi si kuvayo buviba otyo nga tumanyi kiddako. Kale tugenze bweru bw'eggwanga n'ag'amawulire tusobole okubeera nga tugategeera era tutandise bwe tuti. Atugenze ate waliwo ate hotel
in fact casino gaba amabbaala gye bazanyira zzaala gali ku top notch agetabu watu ate casino eyali eya Donald Trump bagikisanyizaawo eri mu Mar-a-Lago nagamba kasita yava mu White House gye yagenda makamalungi ddala bannaye gali kugamba gasukka mu lubiri masufu nnyo bannange gyabeera kati ennaku zino kati ate waliyo ne casino eyo bagi demolitions nayo nabagimenye paka ku ttaka baga kuzimba mpi ayinza okuba ina plan endala tewali amayimba bagamba tannaba kwogera atana bakwogera naye nga bagamba yonna abantu bagenza okulaba ngeri wansi era bakimenye olunaku olweggolo tebabitegeera ekigenda maaso eri mu Atlanta mu kibuga Atlanta side eyo ate mu America bagamba nono kasino eno yabyafaayo nnyo okubanga mulimu firimu ez'amaanyi ezizzanyirwa mu kasino eyo nga Brad Pitt wamanya bazanya bamutawaana nzo kwagenda kuzimbawo kirala simanyi munani wa masapa amenye ekintu nazimba ekipya tunabiwulira naye nga bagamba tekyekuusa ku bya gavumenti ayinza okuba ye alina pulaani ze ng'omuntu Trump naye nga mwazanyira mu firimu ez'amaanyi waliwo gye mbadde njagala okugamba bagiyita Ocean's 11 eno nga yazanyibwa Brad Pitt ne George Clooney bano bonna benjogerako bazanyi b'amaanyi ddala mu kisaawe ekya firimu naye nga eyo gye bagizanyirayo ku firimu yaabwe kati ekizimbe bakimenye kyabyafaayo era nga bagamba nti eyo kasino yazimbwa mu 1994 emyaka kati ndowooza nga 37 yagula buguza omumanyi ebintu bye alina ebizimbe mu nsi yonna ne Uganda wabulako kusanga ayinawo naye ebiyiwa ekirungi yabituuma Trump Towers Trump abituuma bi Trump kati ate eguli eddala liri ewa muwala oba step daughter wa Kamala Harris vice president wa America kati step daughter oba omwana eyazalibwa omwami w'eggwanga naye kati aba mwana we wano mu Buganda naye bo basigala bateekako step daughter aba mwana we kati yatandise okumodelinga naye nga omanyi bino ebintu ng'ozze mu limelight nga bamanyi ekikulese ky'amaanyi oli munene ba design olwamulabye nti nga labika nga ye mwana wa vice president ne batandika okugamba nze mwambaza nange nze mwambaza mu New York Fashion Week ezo zimanyi bazikola mu buli kiseera nekiseera nga ya New York Fashion Week kulaga misono ba designer bamanyi ne bavaayo owetabu ejidi obona avudde butambala ono wa mu Kampala bonna ne bakompitingirawo bagita New York Fashion Week kati buli omwala gengoye olina okubanga wa tabu kati omwala we bwe yavuddeyo ne bamutegeera nti ddala ate ayina oluganda ku vice president wa America buli designer abadde amulwanira mufunze yekimukoledde mangu dawo jakulira design esobola okutambulira okwo mangu dawo kulaba nga ate wa mutawaana nnyo okuba mukisa gwe kale etubudde era tuli nga tuzzeko mu America side yemu obunyogovu mu Texas kye bakola nkoko baana omuzira gwagenda ne gugwa mu kitundu kino gubadde gugwa bulijjo naye kati ogwagudde tegugambikako mu mbeera era temperatures side ziri negative 22C kigeza bwavudde obunyogo bwavudde obubeera bulijjo ne butandika kubala negative kati bweyongerere mu negative bugenda bweyongera era embeera si ya mulembe n'akamu emmotoka ogisimbawo bwoti nebuulirawo eba tokyagiraba munange tekomyako abantu bafiiridde ddala abantu abawera nga 25 be bakagambibwa nti bafudde omuzira gufuuse omuzira ebintu byonna biganya amasanyaze gavuddeko amagwalo kitegeeza gabategakola n'amazzi w'enjogano gabuze lwaki amazzi gabuze gakwata isi pipe badeeta amazzi nga gakwatiramu ice gaba gabuze kitegeeza toilet tezikyakola tesobola kuflashinga ice tekisoboka tesobola kukola kikakati abantu bage kubugumya buli kimu naago okunywa kubugumya fumba amazzi si bantu gafumba byakunywa nga gaddugala nga makyafu kati wali fumba bufumbi osobola okufuna kyonywa kubanga n'amazzi ag'okunywa gabuze kubanga byonna bikwase ice buli kimu kikutte amasannyalaze gabuze buli kimu kyabuze ate ne kyaffecting oba ne kireetako obuzibu ku Mexico side ya Mexico emu amasannyalaze badde gayita wano ogituukako nayo embeera eno egikosezza tebakyalina amasannyalaze nabo n'amazzi tebalina embeera tebamanyi kiddako naye nga ekibuga kino kyekimu ku 5 ebisinga obunene era ebisingamu abantu era abantu batandise okusenguka nga bavaamu tewali kyakukola waliwo Katonda byaleeta nga newoba mu Amerika mbu muli b'amaanyi nnyo kati kino balina kulinda Mungu atereeze mu mbeera ye alabe ddi bw'anaagamba nti kati kambate abate naye kati wano tewali solution
kakati wakati mu mbeera eno ne covid ate wabatamira kubanga senyiga abamungi nnyo senyiga abatawanya nnyo va kuno covid yazze ne bulijja abadde abatawanya ate mbudo bw'omunyogovu kisuka kakati covid bamutya nti ayinza okukola ki era bagambe mangu vaccine banguye tunadda mu kitundu kino babeere nga bazifuna nga tugenzeko mu maima eri mu ggwanga balite eri abama eryo abasirikale gye bawamba obuyinza ku mukulembeze yali alondeddwa mukyala Suuku babagambye nonno kati basaaga amawanga omuli Bungereza ne Canada gatadde envumbo ku byobugagga bw'abawambi abawambi bano balina badde n'ebyobugagga bajje nojjukira babataddeko envumbo ne bagamba musaaga mujja kuta ya mukulembeze jukira bana abantu bagenda mu kalulu ne balonda omukyalo oyo gola mu bifaananyi ne bamulonda akalulu n'ayitamu n'awangula yali era president naye amagye g'eggwanga gaali gawagula waludda luvuganyago gaali gawagira era beegatyo ne gagamba tuganye ebivudde mu kulonda wadde nga bituufu era ne gawamba omukyalo oyo n'ekibiina kye bonna abali ne babawamba ne babaggalira ne babateekako emisango nti baali bayingiza kamera ezitakkirizibwa mu mateeka g'eggwanga eyo okukozesebwa n'essimu walktalkies n'ebisimu naga byali tebikkirizibwa kukozesebwa n'olwekyo bye babavunaana bayingiza ebintu ebimenya amateeka nga bavuganya ku bwa president era bakyabasibye era obuyinza babwiza abantu bagaana era abantu bekalakasa okuva ku balooya basomesa abasawo ne bakwatako abamu bakutaba ddala nga 15 bali munda amawanga gonna ne gakivumirira ekyokuwamba obuyinza n'abasajja bakyabugaanidde babataddeko envumo n'ensente z'eggwanga eziri mu Amerika baganye okuzijjayo nabo bataddeko envumo n'ab'eŋŋanda zaabwe neera baganye okuwulira kakati ki ekinaddako Amerika ndoze ejja kukola kyerina okukola mu mbeera naye nga embeera bwetyo bweri mu ggwanga eri amaima nga tugenzeko mu Belarus munange ate Amerika bataddeko envumbo Belarus bano nno bateekako envumbo ekiddiridde nabyo kiri byakulonda President Lukashenko ono yabba akalulu bwekigambibwa yabba atya akalulu okulonda kwonna ne opinion polls alaga nti omukyala yali awangula era byonna ebyava tebyalagako omukulu oyo ng'awangula naye ye najja neyeerangirira ng'awagira wa Russia nebamuga ti president aliko amalaga wangulwa wirangirire kalulu n'akakwatamu neyerayiza kati mukuvannyuma lw'okwerayiza abamawulire abawandiikanga n'okuteekawo embeera nga bawandiika ebyo abakyala babiri bali boosoose okulaba babasiba kati we babasiba abamawulire bataliko okwekalakasa abamawulire babasiba batya bakola batya era ye n'agaana obbatamawulire babasiba bali bakwata ebifaananyi bakwata ebifaananyi byokwekalakasa kukyagenda mu maaso mu mpolampola badde bakwatamu abamu n'abamu kakati nno amawanga ddala ebitongole bya mawanga amagatte kibidde nekibateekako envumbo singa bamawulire abo embeera tejja kuba nnungi bagende mute abamawulire eddembe ly'abamawulire mulirinyiridde mubate lwaki mubasiba nga bawandika bigenda mu maaso mu ggwanga omukulu abagaanidde nabali bamugaye nti osaad tukutaddeko envumbo tojja kusuubula tojja kukola kino singa tota bamawulire mbeera nno naye bweri mu ggwanga erya Belarus nga tugenzeko mu jini wano mwaffe mu Africa Ebola abafukidde Ebola wano togamba nti corona naye bali Ebola yatandika wikidde abafukidde Ebola agenza abattamu abantu yakatta abantu abawera 15 kakati nno World Health Organization n'ekibiina kya UN baweereza mangu eddagala yagate Ebola mukambwe nnyo ate talinga ssenyiga ono ye mukambwe kubanga attirawo ababaweereza mangu eddagala batanze n'okupima ebipande bagaye tebane mutandika okugema Ebola mangu ddanga tannasaasaana kubanga ayinza okusaasaana amawanga ago najja ng'atambula n'atuuka eno jjuka nawana Uganda abavunaanyizibwa batugambidde tubeere ku alert tubeere ku bwerinde kubanga tumanye essaawa ena ayinza otugwamu naye bannaffe abali ku nsalo ya Congo ne Uganda awo mwenna abali Kasese mubeere bwerinde kakati tetujja kubeera bwerinde just naye manya betwakolanga nga Ebola azze tokwata mu ngalo olaba ayasimula bwolaba amyusa amaaso amyusa olulimi avaamu omusaayi todduukirira giyita mangu abavunaanyizibwa kuba tuyinza okugamba nti tannatuuka ng'alina waayise mu ngeri emu mawanga ago agali awo gonna agajimbye ekongo gyali yaddamu mwali era bali mu kujjanjaba ne jini wuuyo mungi atambulira ddala Liberia wonna waali kakati tetuyinza kugamba nti
Nocho bera amaaso go gakuyambe weyimirire Ebola yate atugumbula ku speed atasasana bubinyo ataluma nnyo nga tugenzeko mu ggwanga erya Algeria President wa Abdelmadjid Tebboune munange ate asatuludde parliament esookerwako eya wansi kino kidde abavuka okwekalakaasa buli kiseera nga bagamba tebateereddwa mu gavumenti eriko nagamba gavumenti yabadde ku kulyamu olinaga nti gavumenti parliament ngisatuludde mpa abavubuka omukisa basobole okubeera nga babeera mu gavumenti yaabwe gisatuludde naga kale tukoye byokwekalakasa mu kiseera mu ggwanga lino jukira Algeria yasookedda okwekalakasa abakumi mabega ne bavaako president okuvaako ne kisaasaana mu Libya ne kigenda mu Misiri yonna ebyaddira mwabira bakati Algeria gati tuyinza kudda mu kiri bavuka baba baagala babateeke mu government ngaga abasajja bakulu basusse kakati mu kiseera kino atomukisa bayite mu parliament ne sookerwako bayingire ebyobufuzi atusobole okubeera nga ensonga zaabwe zikolwako osanga nga bandibanga batuufu era bwato bwakoze katulinze ebinaddira mu Israel ekibuga Jerusalem kiguddemu omuzira okutabanga nawo omuzira gukutte buli wantu wonna era ebikintu ekitali kya bulijjo bantu beewunyiza ate ne gusaasaanira ddala n'amawanga agalinanyewo mu Syria, Lebanon, Jordan wonna muzira mweriro gw'amaanyi ogutali gwa bulijjo kyandibanga kiri mu nkyukakyuka mu mbeera z'obudde ezigenda maaso mu nsi kuba ogulaba omuziro ogwo mu Amerika gyeguli awo wonna weeguli Russia nabo balina ekitundu ekyagenzemu omuziro gw'amaanyi ogwo n'omwaka ate guli ogwa covid ogwo gwali gutandika nagwo bwe kyali muzira bwe gutegufaananye mu kitundu ekyo ekitatera kubeerawo bulijjo mbeera nno si nnyangu kubanga walina okubeerawo enteekateeka endala erina okubeera nga eyamba abantu twaga tugende ewa bendera tuletedde ku bawala abakoze erinnya olw'okunyirira n'okuyamba katugendeyo nabyo tubitegeere lunaku lwakutaano okusinziira nti ensi yonna ebadde mu bikujjuko by'abaagalana olwaleero nziguse n'abakyala bagambibwa okubanga be basinga okutukula ku ssemuzinga wa Africa mu mwaka gwa 2019 ne 2020 nga ne abawala b'oku butaka Anita Fabiola ne Queen Abenacho balabise okukala okusinziira ku Style Love esinziira mu New York ge mawulire mu program ekyenkya olukalo lwafuluma mu Desemba wa 2019 lwalaga abaana bawala abasinga okushanana nga luno luliko abaana bano 33 nga mu mwaka gwa 2019 kwaliko abaana bawala abazzeemu okulabikira ku lukalala lwa 2020 nga muno kwe kuli ne mwana muwala Anita Fabiola nga yali mu 26 mu 2019 ku myaka 25 egy'obukulu ate mu gwa 2020 n'akwata 25 nga ono mukyala muzanyi wa firimu host ku mikolo era nga yali tourism ambassador nga ne mu 2020 yazzeemu n'alabikira ku lukalala lwa Style Love newandiikibwako okubaawo omukyala yayamba okusitula eddoboozi ly'abaana bawala naddala ng'ayita mu foundation ye Fab Girls Foundation era nga yali tourism ambassador mu 2019 wansi w'omulamwa tulambule okutuuka Eddie Kenzo bw'akutte ekifo kino mu 2020 omwezi ogwa Mutunda oba Sebutemba. Mu bannalulungi abalala ku lukalala luno kuliko omuwala eyakola ebyafaayo ng'akiikirira Uganda mu Miss World oba nalulungi b'ensi yonna mu 2016 empaka ezaatikikibwa mu China nga eno ebaayo nga nalulungi w'ensi yonna mu Africa. Abenacho ku lukalala olwafuluma ku nkomekerero ya 2020 nga 16 Ntenvu yakwata 29 nga ono asinze kuteekebwa kuno olw'okwetaba mu kulwanyisa ekirwadde kya COVID-19 ng'akubiriza bannansi okukozesa bintu bitamanyiddwa oba ebitaakasibwa kitongole kya byabulamu nga balwanyisa COVID-19 nga kino yakikola ne Roya Fred Mwema. Ono era alina n'ekibiina ky'obwa nakyewa ekirwanira eddembe ly'abakyala n'abawala ku bawala abalala abalabikidde ku nkala zombi mu Africa kwe kuli Thando Thambethe munnansi wa South Africa nga wa myaka 30 mukozi mu mikutu gy'amawulire nga presenter era muzanyi wa firimu. Ono amanyiddwa nnyo okulwanira ekitonde ekikyala mu 2019 yatongoza ekifo eky'abakyala abatulugunyizibwa ekya Bethany Home for Abused Women. Muno mwe muli n'okugunjaawo enkola ey'okuzannya omuzannyo gwa netball ogumanyiddwa nga Thando Thambethe Women's Netball Challenge mu 2014 mwazze asondera akasente ak'okuyamba abakyala bano abali mu Bethany Home of Abused Women. Thando Thambethe mu 2019 yateekebwa mu kifo kya 21 ate mu 2020 yazze mu kya 24. Waliwo n'omukyala omulala w'eggwanga lya Somalia Halima Eden
nga kati wa myaka 23 era nga ono modo ekimufudde owetutumu kwe kubanga yeewuunyisa nnyo bwe yagenda mu mwoleso gw'abamodo mu ggwanga Amerika nga yeebikkiridde era mu 2019 yateekebwa mu kya 30 ate mu 2020 n'alinya mpaka mu kya 23 mu 2018 yaweebwa obwambasada wa UNICEF okulwanirira eddembe ly'abaana wadde ono modo bino abikolera mu hijab ne sharia n'okwambala nga omuwala w'ekitiibwa. Omwala omulala bagamba nti nalungi era yateekeddwa ku lukalala luno ye Jokate Mwengero ow'emyaka 33 nga munnansi wa Tanzania. Ono yali munnamawulire yafuuka munnabyabufuzi ng'amanyiddwa nnyo okulwanirira abantu ba bulijjo nga mu 2019 yalabibwa nnyo mu kaweefube w'okulwanirira abaana balina akawuka ka mukenenya era mu mwaka ogwo yateekebwa mu kifo kya 16 ate mu 2020 n'adda mu kya 12 nga ajjukirwa nnyo okutandikawo essomero ery'ekisulo mu disitulikiti gy'azaalwa ng'asikiriza nnyo abakyala naddala abaana bawala abato mu ggwanga lyabwe. Abo be batonotono ku baana bawala be tusobodde okuba n'okolerayo era omuwala n'omukyala wonna w'oli weekube mu ttooki naawe olina ky'osobola okufuula eri eggwanga n'ekiteekebwa ku linnya lyo. Ke kabadde akanyulo kamulige bweru olw'oluvannyuma lw'ebikujjuko by'olunaku lw'abaagalana bitwakavaamu. Ben bato batuletedde ndeza kino kigasseko naye bwoba omukyala ng'ogenda fuluma baako kiweeterezaamu lebika bulungi omukyala asigala mukyala beera mukyala otakuba na nviiri n'ofuluma okusenyoko n'okeerebwa n'okola atujja okwogera mu bantu faayo newoba ofuluma agenda mu katale gwe tomanyi sikyaleeta tomanyi mukama kyaleeta yinza okuba business opportunity nekusanga mu katale si buli saa nti babyakwana ate bano abaana abatunda bagamba maama yanyiridde mutewulya banno nga bakibagamba ajja tuwanyiridde kitegeeza naawe osobola okunyirira oli n'agamba ki obulamu ne butandikirawo n'obukyukira ddala bwe butyo bangi munaye bukyuse lwakufaayo ku ndabikaye. Kale ekyo tugenze mu bugenzi olunaku lwakutaano Amore gafulumidde Bukedde yafulumye P4 ne P5 mwe mwasomedde mu Bukedde era akadirisa komwe kali akadirisa kali eri bannaffe abo abanyimirwa betingi bagamba laziyo eddankambwe ordinance engeka z'empiira ejya Bungereza bagikuteereddemu lumba akadirisa ne bwino bibino babikuteereddemu empiira egifuna egiriko weegiri nolwekyo mwe bannaffe ababijjumbira mwe bali masembe wammwe mwali n'akatambula balina olulimi akatambula kakati siba ssente ku muteebi wa sizoni aliko odi eziriko ediga una abikuwadde ate bemannakabwe n'agambye Everton tejja yini ku Anfield ebyo nawe bikuteeddemu empiira gy'enfudu bagitaddemu masembe una agambye Atletico eriko omulyo bani masembe naye akuteereddemu Diego Nsubuga oweri nabulagana n'agamba Aston Villa ne Leicester zifunira ku yesi mwenna abalala ogenda ogule Bukedde akadirisa mwekali ojja kajjamu osobola okubeera nga binefuna oli amala mwekali bagambye etteeka ku mwanyi likomyewo mu parliament ate basse babiri be bateebereza okutta munnaabwe bannange abantu obulamu babufula kikati babujjawo nga babuteekawo bagamba nti no amataba gagoyezza Kampala kyo twakirabye Nakibinge atongozza okuzimba ekizimbe kya Umea basanyukidde ennongoosereza mu tteeka lya ssente za NSSF kumuko ogusooka tugenze ku Bukedde okupeja esooka P4 ne P5 wakamwe mwali tujumbire banaye mpola tujja kiyita mu kino ekya COVID kijja kugwa ne bagamba akadirisa kojja kasanga mutuka mazo kayitamu ne bagamba Bobby Wine UN eraze echezaako okubya Kyagulanyi ate wansi wetukira America eyongedde obunkenke mu North Korea bachatunka bannange obujulizi ku Kim okutta muganda we Bobizadde kati America yebunoonya muganda oli yafira ku airport yedda gwa akatambala bwe bati nafa oluvannyuma ne bazuula nti waliwo akatambala ke baali basindise ngoli yagenda okikola kyalinga ebyaggweerawo n'ebireka babizeeko yagala muzinduukiriza ekyo tugenze mu The New Vision afumye nakuwaleero bagambe senior 2 mwe musoma okubala mwekuli okwa senior 2 ate pass O level physics biology naye mwali enkya mujja kuba mufuna ICT economics ne geography naye nga leero senior 2 maths musomedde mu The New Vision
bagambe batya ate mawulire amalala mawulire ate tuyingira bagamba nti no 7 abasirikale bo bakubiddwa mu mbuga lwakuba bannamawulire waliwo yabalagidde gwe njagala bakwata oyo Harvest Money mwalijjuka twagaye tugenda mukolera mu scientific tujabala ku kujaffe bagambe grow hub spices to make quick money lima ebirungo waliwo ebintu bibateeka mu mmere ebitonotono ebyosobola okulimira mu bike byabwe bityo n'ebirala ebivavava n'ebidagadagali bibagira nti gira ekisubi gira bwetyo mujaja ojja kufuna sente zitagambika ng'ate olimidde watono muno abikola akugambye mutwalo gumu 200 bakola interview okufuna emirimu gya gavumenti baga tegiriyo nogijondoza mugirasotonda weji waliwo gye nawulidde tugenze maaso mawulire amalala agali mu the new vision mulimu ate mudslides 8 mu buheju enkuba yatonye abantu 8 bafudde takanga libumbulukuse nakyo kitegeera buheju namwe abeeguni nga mulinda embale buduuda mubeere careful sawa yene enkuba ejjaate ey'amaanyi natugamba nolwekyo tugamba nti wategeera genda ogula amawulire gaffe New Vision genda ogule bukedde ebintu ebisinga benna babetadde mutumulamu tudde n'ebbeeyi y'essente naye ogitegeere tuba tugenze mbeeyi ya ssente ate dola lwazibidde olunaku lwajjo ng'egula 13,655 ng'ogitunda 13,655 pound stand yamwe basinze 15 n'otunda 15 mu 14 euro adde gigula 14,403 n'otunda 14,442 sente ya Kenya adde gigula sinza 33,36 n'otunda 33,36 sente Tanzania gigula sinje mu 5,7 n'otunda sinje mu 5,58 ebbeeyi ya siringi okusinziira ku bank enkulu ya Uganda. Ate tugendako mu mazaliwa gaffe nenga tunagenda mazaliwa gaffe katusoke omulamwa gonako right Friday mutya abalungi Friday no oluusi abantu batambula muko abasobodde atabala bambi bali mu kusachinga bagalwa akati kanjogereko eri omukyala omwana omuwala anonya omwagalwa ateranga mazima gali nti wandyagadde mu kiseera kyangu mangu ddala wandyagadde akati waliwo obukodyo obwenjagala okuwa kibinyo kikyamugwe okwana tokwana ola ebikolwa bikabyogere ebikolwa byogera bitya bantu bamanyi okwepositioninga neyeteeka awantu nga ye oli asobola okukiraba boba bukodyo gwe akati nenyambala yandibanga ali single yandibanga tamindinga kusembera watu nze kusembera watu de kiriyokewe nsembera watu de omulaba bitandikira ku nyambala yo abamusu ato flashinga no susa siti never pakeno ateka kya obogenze wala mukoita flashinga mpola kibawo flashinga kiba kigendere mbandoza yebejjuderwa mistake aneda sebo teba mistake ne kyacho bomanya boteka ali omukazi n'omusajja omukazi ye naturally ali attractive alimutulako kiza maso ganje agajjo okumuntunulako okusinga omusajja oli kakati gombiri mukama go yatuwa kakati ombiri go okukwate bulungi wadde ngononya atoleme kusukkawo mulimu abasukkawo ate nokyona bonoonyi gwe kenyini faayo kundabikayo ekyo kituufu indakayo egenda kutunda nnyo tosusa nti makeup mulimu omuntu nga kikaki ayagala makeup oyo gyali mulimu olala nga tayagala makeup fena tusigala tuli bakazi enzija erietya eri abantu abakwetaze tolaga nti ate gojje nnyo oli olusa abasaga abayina kuno basagira ddala akakayi nalingezako bugeza bamanyira nalingezako bugeza nagenda okulaba omukazi abikkiriza nawe mulage nti ate sigwali mwabo abogezako obugeza mufunze bane kyoyagala ngera nawe okiteeka ku mmeeza bwaba kusembereti bana kyo mulage kyane wogenda sijja kufa oyo asobola osika mu maaso nagenda naye nga ggwe kiba kirungi omukazi namanya kyayagala mugamba nti nze bakuzala jindi nedda eyo sikisobola nti okola mulimu ki anti nze sikola sagala atakula bakiri nawe omuntu ategere nkyeno kyayagala oba si kyayagala naye nga kutuzeeyo ku kiri labikako bulungi beera wabuvunanyizibwa abantu baganya nti obuvunanyizibwa si mubuli nti buli saawa bana ssente okuba obuvunanyizibwa omugamba oziwera bbiri ngenda si buli saa nti gwe bakukyusa obadde mu Kampala ate Masaka ne bakugamba katugende e Masaka ng'ate onoonya bunoonya amangu ago n'ogendawo e Masaka omuze gwenjagala oyogereko sandi gwogeddeko
naye bantu baba nagamba naye nja kyogera kubanga nakirabako oli yagwa ku boda atali mu mpale nagwa olimbuuza bane mukazi omukulu kiki mpale yevudde mu vinga boda egudde nti tebazambala mulimu abalese enkola eyo simanyi naye simanyi gye kyafuutuka akati tali yambadde empale boda emukubye simanyi gye kyafuutuka naye nga tekinyuma nakyo kuflashinga nedda sinakyogerako ekyo ngambi buuza babuulize nnyo neddeko si kirungi omukyala kati olina okwambala empale akawalikako omunda lwaki kubanga n'environment gye tulimu si ennyonjo eryawo olunaku mbiwulira buli kito sinze nzireeta mbiwulira buulizi naye kyeŋŋamba nti si kirungi kubanga olunaku olumalako otambula odde no odde eri ate n'okutya nakubaamu kati oba bugenzeewa muba tebulabise bulungi ebintu bisobola okubaawo bingi nnyo omukyala kupozi bwatyo mpola engeri gye weesituddemukko be bantu abagenda okusemberera engeri gye weeyisaye bantu abagenda okujja bw'ababa oli muyaaye bajja kugira nga bayaaye bona olimu ku magezi era bajja kujja nga bakola ki bakuwa ekitiibwa byonna byakutoba naye gutukuwa bazalibwa ne Geoffrey Massa omusambi wa mupiira Leero ennaku z'omwezi ziri 19 omwezi tuli mu Gwakubiri ani azaaliddwa kyekitundu kye tutuuseemu wano mu Kyenkya ekya Bukedde TV. Mwena abazaalibwa olunaku olwaleero tubaayeza okutuuka ku mazaalibwa gammwe birungi byokka bye tubaagaliza. Naye nno leero mazaalibwa ga Geoffrey Massa onaweza emyaka 35 egy'ebukulu olunaku olwaleero yazaalibwa mu Jinja, Uganda mu kitundu ekyewalukuba nti musajja mugisu. Kitaawe ye Wilson Mulasha ate nga maama we ye Margaret Watsembwa ng'obuzaalibwa bwe buli bududa muzanyi wa mpiira azanyanga striker yatandika mpola okusamba omupiira ng'asaaga nga yatandikira mu Walukuba Red Stars Club okukyala ewaabwe yeegatta ku Wawa FC n'avaayo n'adda mu Utoda FC ey'Ejinja gyeyongerera okubanguka mu kuzannya omupiira era yazanyirako ne Munaira Academy Ejinja bwe yakakata azazanyira mu ttiimu ezitali zimu ezibeera zimwegombye olw'ensamba ye ennungi. Mu 2024 okutuuka 2025 yali mu Police FC. Mu 2025 okutuuka 2027 yali mu Al Masle eye Egypt n'azanyira mu Egypt emyaka 3 mu 2007 era otuuka mu 2008 yali mu El Shams. Mu 2008 okutuuka 2009 yali mu Jomo Cosmos eya South Africa. Mu 2009 okutuuka 2011 yadda mu Etisalat eya Egypt. Mu 2011 okutuuka 2013 yadda mu Yenchami eya Turkey. Mu 2013 okutuuka 2015 yali mu University of Pretoria eya South Africa. Mu 2015 okutuuka 2016 yali mu Brougham Fontaine Celtic eya South Africa. Mu 2016 okutuuka 2017 yali mu Baroka eya South Africa. Ate mu 2017 n'okutuuka kati ali mu Kuchuki Kaimakal Cyprus ng'abazanyidde emipiira egiwera naye nga yakabayamba okuteeba goal 48 mu ngeri emu. Geoffrey Massa era yazanyirako ne ttiimu ey'eggwanga eya Uganda Cranes ng'era yaliko ne captain owa ttiimu eno. Kigambibwa nti abeera mu Kisaasi mu Kampala bw'abeera mu Uganda musajja mufumbo ng'emikutu emigatta bantu giraga nti mukyala we ye Marjorie Nabulime gwe yasisinkana mu 2007 bayina abaana kuliko Judith Massa, Henry Massa ne Faith Massa. Oyo no ye muttumufu gwe tubaleetedde mu abaazaalibwa olunaku olwaleero alya ku kitone kye era ekitone kye kimuyambye okuyitimuka okugaggawala n'okumanyika. Mwena abaazaalibwa naye nammwe tubayezaayeza okutuuka ku mazaalibwa gammwe. Mukama Katonda abawangaaze. Olwaleero mu byafaayo tukuleetedde ekyalo nga 19 February 2026 ku lunaku luno Pulezidenti Yoweri Museveni yaweera empooza eyali eggyibwa ku basuubuzi mu butale. Museveni okuweera empooza yali awenja kalulu akanamuza mutabi ya President ku kisaawe kya Boma Grounds mu disitulikiti y'e Mbarara. Museveni yalagira minisita wa gavumenti ez'ebitundu Professor Tarsis Kabwegere okuggyawo empooza ng'ayita mu tteeka lya local government akawaayiro namba 175. Museveni yategeeza ng'empooza bwe yalinga mu nsimbi abasuubuzi baali bafunako ng'amagoba nga balesa ebyamaguzi byabwe mu butale. Kyokka kino abatunuulizi b'ebyobufuzi bakitaputanga akakodyo ak'okunoonyezaako obululu aka Pulezidenti Yoweri Museveni. Wettuukidde olwaleero ng'empooza yaddawo dda kyokka ng'ensimbi ezikuŋŋaanyizibwa zitwalibwa butereevu mu ggwanika lya gavumenti.
abanyaga nti bevo jayo ku ijabu yo jambale ate temumusekerera nnyo ng'ajambadde nti bulijjo nawe oli musiraamu mpola mpola baba bajja kutereza mpola bamubagira ijabu eyo jambale nga ye gye bagamba toyambala nnyo ate kali awo tekakkirizibwa fitting ekutte nnyo bwetiigize ngaziraba nnyo ekizibu kyezirina teziva Saudi Arabia ziva Turkey kati zirina kuvawa Saudi zonna teyandivudde Saudi yandibadde ntuufu amateeka ga hijabu gali bwe gati teyina kubeera attractive. In fact abakazi bonna tebalina kwambala kintu kishautinga balaba nnyo tebalina kwambala kishautinga tebalina kwambala kwata tebalina kwambala kintu kiri light ekitanga Katonda wange nfudde mama yo hijab bazikubye nga ichana bwetia ako ya red orange kona ko Richard Sematimba kwe bali Halima nasubuga muri live kati Jenizi Namwanja Gertrude Sharina Wamboi Ahmad Alhaine Cameron Mary Halima nasubuga Lugwama Julius bali ko live kati in fact siraje wali woyogeredde abasiraamu katubagambe nti tusigazaayo ebbanga tono nnyo okugenda mu Ramadhan bakitege tusigaze omwezi gumu tugende mu Ramadhan okay tulinze Shaban tuli mu Rajab tugenda mu Shaban then Ramadhan kwe tutandika okweteekateeka tutegeeza nti mwezi ogwokuna tugenda kuba tuli mu kisi nkale fe tulinze idi kale kakati ndozo bitegedde bulungi Faride ebyemizannyo olunaku luno waliyo omupiira ogwa Kasameme mukwano gwa budala mu biruta Greek agenda kubeera nga timu ya Police FC ekulembedde waggulu egenda kuzanya Dr. Lawrence Mulindwa kozi yamugoba mubiru kati eri waliyo Kajoba wasapule ono wamama bikira Maria kati ate mabdala mubiru yeyava mugundi yavayo kuddayo yava muki mu polisi yava mu Vipers yava mu Vipers bali bamuyita Golola mubiru yaliko mu Vipers bamugoba kakati agenda gana obusungu bw'omugoba mubiru tukusabira waffe nyini yali munaffe muwandiisi munaffe wano era nga waali mpola mpola sajja mukaka musiri yemweru chukira kakushanga musanga kudirisa nga tuddaawo namuga kudirisa anaga osetule bukate ni bono genda siddamu kulaba wano namugoba naye mwine mga nti uyu mugagga wabagobye bwatyo wetwole ne mudda ajja kuba byerabidde nakatuuka kaso omusajja tanzite nti agudde nkyulabe yadda natandika okukola teyajja naye nga buli walengera bwati nti omusajja ayinza okuba nzijuka era kabushengaze kyembazemwagala kutengenda omumisinga ku kimu talina busungu bwakalakadda tanyigira muntu bbanga lyonna akunyigiramu awo katono nnyo bwaddamu n'akusanga ayogera naawe ng'omuzadde nga naye kyewakola kyali kibi kale tugenze ku mulamwa gwaffe abamagye betondedde abamawulire bagamba bali bakoze ku biragiro byabwe teri yabalagidde kyotegeeza kati abasirika abamagye tebawuliza bakama baabwe abamagye manyi bagamba oda ya oda ya jeshi iko moja kibogera omusirikale tayinza kukola kintu nga tajamulagidde bw'ogamba nti bakoze byabwe tewali yabalagidde kitegeeza beediployinze ku mirimu gino beetumye waliwo eyabatumye n'abalagira birala ne bakola birala ate bonna kakana nti kyebakoze ne bavunaana nabasa emyezi ebiri nekiggwa mangu ate mbadde njogera ne Kasirya era ekigambo kyaŋŋambye n'agamba nti mu tteeka mwe babavunaanidde ery'okutoobola eddembe ly'obuntu mbwe kibonero kiba kitenzera ku myaka 15 okudda waggulu oba okuliyirira ssente n'okusaavinga byonna babavunaanidde atuufudde mu kooti y'amagye kati ere kooti yene ey'abantu endala kati wadde bo beetonze naye ye abagamba atyo owawujja omwana gwe twakalonda
Mulundo tetwamulonda yajja newabula wavuganya najja kwa covid tetwalyetabaamu naye nga era mukiise waffe yagambye nti agenda mu kooti kubanga okwetonda kuno buli kiseera bakukola twali twakava erwengo bakuba abamawulire abawerako era ne betonda yekuulu ate tebakomawo webagenda kigambako ku muduumizi wa poliisi Okoth Ochola n'agamba tujja bataasa tubakubira eddala n'akola n'engalo bw'ati abakikoze n'omusungu nja kukuba kiregeza anyumirwa kakati nakyo n'akigattamu ekyo akuba tebakirambuludde kakati naga n'omulundi omulala ate kati guno mupya era nga bakuba kwetonda kunaakomawa ngabe wakiseka bediimi era bakuba wamawulire omukulu w'ebifaananyi wa monitor bembe okwo era ne betonda tunetonda paka ddi kati gwali mu kooti butentubulire gwali ku TV muganda wange owana tubongereyo mu kooti kituufu basonyiwe oli agamba ng'obirambuludde kubanga gwe mulimu gwaffe nambulula kubanga gwe mulimu gwaffe nkya bayinza kukuta nze kale naawe teesa kwetonda kumala pulezidenti w'ekibiina ekigatta bannamawulire mu ggwanga ekyawujja Mathias Lukonda yogedde ku nsonga y'abannamawulire abatimpuddwa poliisi y'amagye badde bagenza okukwata amawulire ekololo olaba kutuuka n'okutuuka ku bannamawulire nga ge maaso g'abantu ge matu ga bannayuganda kikolwa kye badde kyatima kyakujooga tukivumirira ng'ekitongole kyawujja ne bannamawulire bonna okutwaliza awamu ebikola bino bibwa ekifaananyi kibi eri eggwanga n'embeera y'eddembe ly'obuntu mu ggwanga lyattu Uganda. Lukonda asangiddwa mu Kampala agamba newankubadde omuduumizi w'eggye PDF General David Muhoozi agumiza naye bannamawulire tebatandise kubiba leero. Bazze babyogera emirundi mingi, bazze balaga nti abantu babonerezeddwa nga tebabonerezeddwa, bazze balaga nti beetonze era beemenye naye gye bukeerera nga bakoze ate ebikola ebisukka ne ku bye badde bakoze. Agamba nti essuubi kati bali mu kkooti okulaba nga buli musirikale akuba bannamawulire avunaanibwa ng'omuntu. Twakasa nti olunaku lw'enkya wezinawulira essaawa 5 tujja tukuba tumaze okufayiringa buli kintu kyonna mu kkooti. Kkooti eno tugisaba erangirire nti ebikolwa byonna ebizze bikolebwa ku bannamawulire okuva ennaku z'omwezi nga 3 Novemba okuyita mu kalulu okuyita mu kkooti eyo nti byonna byali bikolwa bya bumenyi bw'amateeka. Bino ebyejjidde nga gavumenti yeetonze olw'ebyabaddewo ng'eyita mu minisita w'amawulire tekinologiya n'okulungamya eggwanga lino Judith Nabakoba. Tetwagala mbeera kwonooneka wakati wa gavumenti ne bannamawulire kubanga tukimanyi nti mukola omulimu mulungi ogw'okuwa amawulire bannayuganda n'okubamanyisa biki ebigenda mu maaso. Minisita asinzidde mu ofisi mu Kampala ng'agumiza tebagenda kukola okunoonyereza okuzuula ekyavuddeko ebikolwa bino okulaba enkolagana ya gavumenti ne bannamawulire esigalawo. Mu ngeri minisita Nabakoba ayogedde ebimu ku byasaliddwawo olukiiko lw'abaminisita sabbiiti eno ku ddagala ly'ekirwadde kimunana mu ngalo ekya COVID-19. Yalagidde Ministry ya Health okufuna oba okutumya eddagala erigenda okugema bannayuganda eri ekirwadde kya COVID-19. Agamba nti bagenda kwongera amaanyi mu kukebera abantu okufuna ekifaananyi ekituufu ku muwendo gw'abalwadde nga bateesobola bakolebwa ku bwerere. webale kubeera ng'oli ku Bukeerere TV1 atulaba olunaku luno olwaleero yonna gy'osinzira ogenda mu maaso n'okubeera ng'otulaba tugamba nti tweyanzege teekateeka bwezi bwe zigenda ogenda mu maaso n'okulabika nno muganda wange zitambula mikwano gyaffe abali mu bitundu ebyenjawulo. Olunaku lwakutaano kiba kitegeeza nti mulina ogenda mu maaso n'okubeera nga mwetereezatereeza abanagenda mu maaso n'okusaala ejjuma namwe ne musobola okulabika nti mubeera mu mbeera ennungi ennyo. Guno omwezi gwe tulimu mwezi gw'amaanyi nnyo ku sayidi ey'obusiraamu gwalimu enteekateeka gye bayita eya Isra ne Miraj. Lwe lunaku omubaka Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oba gw'omwezi omubaka Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gwe yagenderako mu ggulu nga Mukama Katonda amutumiza n'amuwaka visit n'agenda mu maaso n'okubeera nga amukyalirako. Ajjukira nti yali amaze okufiirwa mukyala we Hadija eyamubeererawo obulamu bwe bwonna n'okuyamba obusiraamu buno okulabika nti no naawe obulimu ate
awo muto era eyamubeerawo obulamu bwe bwonna n'okugenda mu maaso n'okulabika nti nno obusiraamu buno butuuka butuse kale edda bwetwabiranga baffe wali e Masaka ewa Sheisa Kiyemba Sheburuhani Kiyemba gwe twakazako She Musa Kiyemba nga tutuula wansi ne tugenda mu Isra'i ne Miraj ne tusobola okwogera ku lugendo lwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lwe yatambuliramu. Bwe tuvaako awo ne tugendako mu nteekateeka ey'ebyemizannyo nga bwegenda maaso n'okubeera nga etambula naddala mu ggwanga erya Uganda. Eggwanga erya Uganda olunaku luno olwaleero aliigi eggwanga erya Uganda egenda maaso n'okubeera nga eddamu okutegera era nga klabu y'abasajja bano be bayita aba Police FC bagenda kubeera nga batuuka ne klabu ya Vipers. Olwo tulabe butya enteekateeka n'ensonga bwe zigenda okugenda maaso n'okubeera nga zitambula. Ajjukira nti klabu y'abasajja bano aba Vipers nga batendekebwa omukulu gwe bayita Kajoba abagenda maaso n'okulabika nti nno baagala okuwangula omupiira guno abadde ku tebo y'abenywera waggulu basobole okulabika nti nno bayina ensonga gye banyumiza bakama baabwe ababawa emirimu era nga guno omupiira buli muntu yenna gwe yeesunze. Jjukira nti Vipers agitendeka bamuyita Fred Kajoba nannyini waayo bamuyita muganda nge Dr. Lawrence Mulindwa era nga Vipers be baatutte liigi y'eggwanga erya Uganda season ewedde newankubadde liigi yagwa naye Vipers bagiwa ekikopo ate nga yo klabu ya Police FC gye bagenda okuzannya nayo agenda maaso n'okulabika nti nno abatendeka ye Abdallah Mubiru Tabuliki era nga jjukira nti y'omu ku abatendeka ttiimu y'eggwanga erya Uganda. Abdallah Mubiru ttiimu ye ebadde ekoze bulungi nnyo kubanga yakulembeddemu ne mu liigi y'eggwanga erya Uganda alagira ddala bulungi nnyo nti asobola ogenda ekitende n'ajjayo obuwanguzi era nga tubulinda olunaku luno olwaleero tulabe enteekateeka bwe zigenda ogenda maaso n'okubeera nga zitambula. Abalala abazannya mu liigi eggwanga erya Uganda ye Kyetume ngenda kubeera ng'etuuka ne klabu ya Onduparaka biragulisa mu Arua ate nga klabu ya Bright Star bagenda kubeera nga batuuka ne ttiimu gye bayita ya UPDF gugenda kubeera esaidi zawali Kavumba Kefa Kisala ebintu ebinamutambulira bulungi nnyo bigenze bisereba esaidi zawali Embarara Mama Yahaye Kabere wagenda kubeerawo ttiimu y'abakulu bano aba Mbarara City bajja kubeera nga batuuka ne ttiimu gye bayita eya Busoga United ate ng'olunaku olw'enkya Bull bayita ababiriko bagenda kubeera nga batuuka ne Express FC klabu ya UR bajja kutuuka ne Wakiso Giant lunaku lwankya. Kampala State Council ne Meida bajja kubeera balunaku lwankya ate nga Sports Club Vida ejja kubeera nga ettuuka n'abakulu bano be bayita muganda wange aba team eya Kitala yegenda okubeera ng'ettuuka ne klabu ya Sports Club ya Kitala tebannakolera ddala bulungi nnyo okusinziira ku nteekateeka n'ensonga ezigenda mu maaso n'okubeera nga zitambula. Bwe tugendako mu mpaka eza under 20 oba ezabali wansi w'emyaka 20 ttiimu y'eggwanga erya Uganda eyabali wansi w'emyaka 20 okusinziira ku mutendesi gwe bayita Mole Byekwaso mu kutendekebwa okwabaddewo olunaku lw'eggulo yalaze nti abavubuka tebakyalina kye beekwasa ye omulimu gwagumaliriza ogw'okgenda mu maaso n'okulabika nti nno abateeka mu mbeera ennungi ey'okusobola okuwangula omupiira ogw'olunaku olw'enkya gwe bagenda okuzannya n'eggwanga erya Mauritania era nga jjukira nti Uganda omupiira guno egwetaagamu ekintu kimu kyokka kubeera ng'ekola draw n'eggwanga erya Mauritania kiba kitegeeza nti Uganda ejja kuba egenze ku bubone bujja kubeera obubonero buna. Olwo Mozambique ne bw'enaawangula eggwanga erya Cameroon Mozambique ejja kusigala ku bubone busatu. Olwo Uganda esobole okulabika nti no muganda wange eyina enkizo oba emikisa egigiyisaawo okubanga egenda ku luzannya oluddako okusinziira ku nteekateeka eziriyo ezigenda mu maaso n'okubeera nga zitambula essayidi eyo. Jjukira nti waliyo emipiira egyagenze mu maaso n'okubeera nga gizanyibwa olunaku luno olwaleero nga gigenze okukomekerezebwa nga Tunisia ebala egoolo zibadde 2 ate Namibia ebadde ebala 0. Burkina Faso bwekakanya ku Central African Republic emukubye egoolo zibadde egoolo 3 ekiraga nti ekibinja ekyo abasajja ab'eggwanga erya Burkina Faso bagenze mu maaso n'okubeera nga bakikulembera. Olunaku luno olwaleero waliyo emipiira egigenda okuzannyibwa tugenda kubeera nga tulaba abakulu bano ab'eggwanga lye bayita erya Tanzania bagenda kubeera nga batuuka n'eggwanga erya Gambia ate nga Morocco bagenda kubeera nga batuuka n'eggwanga lye bayita erya Ghana. Ajjukira nti Ghana oluzannya olwasooka luwangula ne Morocco newangula omuzannyo gwayo. Bwe tugenda mipiira egyazanyiddwa ekiro ekikeseza olunaku luno olwaleero mu mpaka zino ze bayita eza Europa abasajja ba klabu ya Manchester United bafuuse bazibu nnyo bawangudde omupiira gwabwe egoolo zibadde 4. Abakulu bano aba Manchester United ne balagira ddala amaanyi agabadde gagenda mu maaso n'okulabika nti nno muganda yange gatambulira ddala bulungi nnyo essayidi eyo. Man U omuvubuka gwe bayita Bruno Fernandes akubyeko egoolo zibadde 2 n'agenda
agenda maaso n'okulabika nti nno ayambyeko klabu y'abakulu bano abamaniyo ate kwoteeka Daniel James naye agenze maaso n'okulabika nti nno akubyeko eggolo ebadde emu ku saidi y'abasajja ba ttiimu eno eya Manchester United. Abalala bagenze maaso n'okubanga abazannyo gwa Arsenal guganye ne gukomekerezebwa emu. Bakayo Saka yatebedde klabu ya Arsenal ate nga klabu y'abakulu bali abatutemu Hotspur bawangudde ogwabwe zibadde golo 4. Gareth Bale y'omu ku abagenze maaso n'okubanga bateeba Leicester City ne gugaana ne gugenda mu 0-0 ate nga klabu ya AC Milan naye maliriza ogwayo gugenze 2-2. Kale gye gimu ku mipiira egigenze maaso n'okubeera nga gizanyibwa naddala wali mu kikopo eky'olukalu olwa Bulaya. Nga tumaliriza amawulire agagenda maaso n'okubeera nga gatambula ku weekend wali emipiira egy'omutawaana abasajja ba Arsenal bagenda kujja ne klabu y'abakulu bano be bayita aba Manchester City. Ajjukira nti Ateta yaliko wansi w'omusajja ono gwe bayita Guardiola kati Ateta ayina okulaga oba yeeyingiza mu pati ya Man City ey'okuwangula ekikopo oba abaleka bakama be bagende maaso n'okulabika nti no bawangula. Ate omupiira omulala ogw'omutawaana ye Everton ejja kubeera ng'etuuka ne klabu ya Liverpool ng'eno bagiyita Merseyside Derby. Jjukira nti Liverpool bwe bagiwangula bajja kwenkanya obubonero ne Everton 40-40 naye nga Liverpool ejja kusigala mu kifo kyayo eky'omukaaga ne Everton esigale mu kifo eky'omusanvu ate nga klabu y'abasajja bano be bayita aba ttiimu eya Manchester United bajja kutuuka ne klabu y'abakulu bano aba Newcastle ate nga Chelsea ejja kubeera ne Southampton gwe mupiira ogusookawo olunaku olw'enkya. Ebisingawo tugenda kubeera nga tubireeta ku ssaawa zigenda kubeera ssaawa 8 ez'amalya g'ekyemisana wabula mu kaseera kano katwegatte ku muganda waffe gwe bayita Kafuluma agende maaso n'okubeera nga atutuusaako embeera nga bw'etambula wali gye bayita Makindye West atulage ensonga eziriyo ezigenda maaso n'okuba nga zitambuza ensonga. Temuva ku Bukedde TV1 kasooka tugendeko ewa Kafuluma maaso awo tujja kujja wa Jamiru Sebalo ategeeza ensonga z'ebyobusuubuzi. Wasitotya omulabu wa Bukedde TV program ekyenkya amanya nze Julius Kafuluma kugikwanjulira nkyali wano mu gombola ye Makindye eno West gye tugenda okubanga gye tukyatambuliramu okumanya ku bizibu bingi bikyali mu kitundu kino n'engeri abakulembeze gye basuubire gye bagenda okuba nti babisaliramu amagezi. Mu kadde kano negatiddwako omubaka wa Makindye West mu Parliament Alan Sewanyana era nga yazemu okulondebwa mu kalulu akabaddewo ka 2021 okusookera ddala abantu mu kitundu kyokiikirira honorable omuguteko mungi ekyo kimu abantu kasasira alaka bafuukidde ekizibu ate nga n'obukyafu butadde nteekateeka ki gyolina okulaba nti otereeza mu mbeera eno mwe ng'abakulembeze esookera ddala ekikulu nti abakulembeze ku ggombolola baali basalawo nti kasasiro abeere ng'asolozebwa nga abantu bawaayo ssente okusobola okumubasololeza which is wrong. Tetusuubira nti mu kisanja kino tulina okuwa capacity amagombolola ago gabeere nga gafuna ssente ezisobola okubeera nga ziyoola kasasiro mu bantu. Kubanga omuntu waba talina ssente talina kyakola kukwata kasasiro muteeka mwala. So ekisanja ekiwedde twagulayo emmotoka zaali 2 ne tuziweereza ku ggombolola e Makindye okusobola okuyoola kasasiro mu bantu ku bwereere. Naye kaakati ndowooza emmotoka ezo twali tutambulatambula zabaali tezitambula bulungi nga tezimala bulungi bantu, so ne kiba nga twetaaga okubongera amaanyi ne twongerayo emmotoka endala nga 2-3 ne ziba nga 5 ezisobola okuyoola kasasiro eyo ku basis eya buli lunaku. Nze ndowooza awo tujja kuba ekizibu kya kasasiro tukisalidde amagezi kubanga ekibaali kyese ebuzibu be bantu abo okusasuliranga kasasiro buli kaseera bwe babadde balina okukola ki okumutwala. Eyeesobola ajja kusigala nga yeesasulira naye waliwo abateesobola ate nga bebasinga okuba n'ebizibu ebingi ebya kasasiro era kyobola nti kati obadde otandise omulaba ku makubo mu ngeri emu oba endala. Y'obukyafu mu kyalo kyaffe tubadde tuterako okubeera nga waliwo bannaffe abateerawo okutuyambako naddala military aba state council babadde bagezaako okutuyambako mu kitundu kyaffe ne bakola clean up ey'ekitundu era oluvannyuma n'oluza lwa mwezi nga gumu baakava muno naye tusanze okusomozebwa kunene nnyo eri embeera y'ekitundu kyaffe nti obukyafu buno bwonna buva ku ba state council eri waggulu abaaga batenda nga kasasira abanona tenda muno bamutwalira ssente. Kaakati abantu baffe ba wansi tebayina yadde 10 n'eki kyova olaba nga kasasiro omukyala oba omwami bw'alaba nga talina nnusu 10 talina nnusu 10 ajja n'amusula waamusudde n'atambula n'agenda. Naye mbadde nkubiriza ekitongole kya state council nti bakansala baffe betulonze omulundi guno ebyattenda bandibadde babizze ebbali bakansala ne bakolera abantu
mpozo ngahonera bagambye ebola ly'emirimu naddala mu bavubuka oba n'abantu bennyini wano mu Makindye okutwalizaamu kyekiriddde abantu abo okuba nti babulwa n'ensimbi ezisobola okusasulira kasasiro waabwe okuba nti bamutwala mu bifo gy'alina okutwalibwa naye ebola ly'emirimu ogenda kulikola mute kuba abantu bangi nnyo mu Makindye buno naye ebyokola tebalina kyolina okutegeera nti ng'ogyeko covid ono okubeera nga yatukosaamu abantu baffe ne bagobwa ku mirimu abasomesa tebakyasomesa kwegamba ebintu bingi obiraba nga bizibu bizze lwa mbeera eno eya covid eriwo naye kyensuubira nti mu kisanja kyaffe kino ekiddako tugenda kugezaako nnyo okulaba nti gavumenti nga tuwa ssente KCCA esobole okuzimbira abantu baffe obutale ecreating workspaces nyingi kubanga tukitegedde nti abantu baffe baagala okukola naye obuzibu tebalina nawe bakolera ekirala nti waliwo ensimbi ezibadde zijja naye nga ziriko obukwakulizo bungi nnyo nga youth livelihood programs n'ensene z'abakyala waliwo sene za CDD ezo zonna zibadde zijja naye abantu baffe abakolera ku ggombolola babadde balemereddwa okusomesa abantu abo engeri gye bafunamu ssente ezo so nze ndowooza nti tulina okwetaaga emisomo egyo baana babongeze basomesa batya befuna ssente ezo ate n'okubalawuna okulaba nti basobola zikozesa ebituufu abe baba miliyoni 15 ate ne bazigabanira mu kkubo ne batakola ekyo kibasuubiza kukola oluusi ne biba nga Uganda tesobodde kusembula mu kitundu kyaffe n'okwongera okubiriza abantu baffe obutanyooma mirimu bwonna gw'ofunye tolinda nze mbaka kuwa mulimu tolinda mukulembeze nakuwa mulimu naye bwe oba ogufunye guwe ekitiibwa n'olwekyo tusaba obuyambi tulabike nti gavumenti etukwatirako naffe tuwe ka ssente tulabike nti naffe twebbulula tuve mu mbeera gye tutambulamu obwavu naye embeera mbi obwavu butuluma okukamala obuzinensi buweddewo ekyokubeera emyala etwalaganya banange mutuyambe oba ofunye kwa bodaboda wekitiibwa ate towankawanka kugenda kutunda bodabodayo osobole okufuuka bulooka w'amayumba bw'oba ofunye kusomesa mu ssomero guwe ekitiibwa ate togujalagajalira edimansa kugoba kubanga tuli mukulwanisa bulwala lya mirimu ne bwe kaba katale wali ekibuye oba ekatwewona obutale bwe tunaba tutaddewo embeera okulaba nti abantu baffe bakoleramu bw'obanga ofunye omukisa ogukolera mu akatale beerayo ng'olina empisa nga toli mubbi okusobozesa okulaba nti ebbula ly'emirimu ikola kiribwawo ekisembayo honorable nteekateeka ki gye mulina mwe ng'abakulembeze okulaba nga mwongera okutumbula embeera y'ebyobuyonjo n'ebyobulamu naddala mu bitundu omugoteko okugeza nabisaalu tulinamu nabisaalu nkere bitundutundu bwe bwe bitya so kituufu obuyonjo bubadde si bulungi naye nze ng'omubaka kyensooka okukola kiri kimu kunoonya ssente ezo okuva bajeti y'eggwanga eziyinza okujja mu kitundu kyange okuyonja mu kitundu kyange ndowooza vigilansi erina okweyongera mu bakozi ba KCCA abali ene waffe mu kitundu kyaffe ab'okugombolola n'abeeri ku City Hall okulaba nga basobola okuyonja ebitundu byaffe twakolako awo embeera yatweyonje simanyi bwe yakoma kubanga ffe twagironkinga era netulowooza nti egenze mu bantu ali ne tugiteekamu ne ssente kuva mu paliamenti naye okuva olwo babadde abantu baffe basuddeyo ogwa nagamba ku mbeera ezo ez'obuyonjo so vigilansi erina okwetaagisa bawoodi administrators mods ez'enjawulo betulina okuva mu KCCA nga basasula omusaala abakansala ab'enjawulo abalondebwa bakitwala ng'ekikulu okusobola okulaba nga basomesa abantu baffe engeri gye balina okuyonjamu ebitundu byaffe bakulembeze nga bameeya bonna balina okulwana okulaba nga basomesa abantu baffe babeere nga bayonjo n'okubawa ebyo ebibayonja ng'ebimotoka ebiyoola kasasiro mu bitundu byabwe ng'ebimotoka ebiyoola mu toiletsi zaabwe ez'enjawulo kubanga ssente ezo tuzibawa nga ffe mu paliamenti zigende mu KCCA ate ebimotoka ebyo babigula naye problemu eriwo ate batuuka ne babisasuza abantu okubifuna kyova abantu basigala n'obukyafu kubanga oluusi aba talina kasente ate ng'awo omusolo so kyova olaba nti kati eyo embeera gye tulina okukyusakyusaamu tulabe nti abantu baffe basobola okuba abayonjo obulungi nabo bennyininyini abantu okubakubiriza nti obuyonjo busookera ku ggwe ng'omuntu teri ajja kuyonja paka lwolifa wabula gujja okweyonja so weeyonje osobole okulaba nga obuyonjo busobola okutambula tukigezezaako tukirwanyeeko mu bitundu byaffe ebyenjawulo tulina enzigotta ekosovaawe salaama nina enzigotta zange wali eri nabisaalu mu nkere naye ogenda n'oddamu n'oyitayoko n'olaba nga bingi ebikyusekyusemuko naye ate era waliwo bangi abatannaba kukyusa ndaba yaabwe ey'obulamu tweyanza nnyo oyo mubaka Alan Sewanyana nga tuwulira ku nteekateeka oboolyawo ze balina okulaba nti bongera okutereeza ekitundu kyabwe kino naddala
mu makindi western tugenda kubanga tubongerayo n'ebitundu ebirala twongere okwongera okuzuula abantu baffe babeera batya mu bitundu eyo balina bizibu ki era ebizibu ebyo tusobola kubisalira tutya amagezi ffenna ng'abakulembeze naffe abantu ababisulamu obulala abakulembeze ku mitendera ekisobola okuteekamu ssente kulaba nga ebintu ebyo bisobola okuba nga bitereezebwa kyali Julius Kafuluma ne munnange Deo kyaligonze ku kamera kankuzeemu mu studios banange bagira bakutuusaako programu ekyenkya wano ku Beira mulamu mukyenkya ne tutandise promotion nga 26 27 28 wane wakaliga Sakaku Ambiance Mbalala Aditi Mall Jinja Bellevue Hotel Yiganga Freedom Square tugenda kujjanya kutwala n'ekitundu jokka we wandise n'emitwalo 3 n'ekitundu ku simu ezo amanya Dr. Sebira Geraldine oba Dr. Sheet nga yefeba Sheet Herbal Products zonna zonna tusangibwa ewakaliga opposite n'akatale k'aba veteran atwetaaze tusange ku namba z'essimu 0772 55 23 72 ne 0700 875 551 nabagambye wiiki eno tuli bakulaba UTI olunaku olwaleero njagala tumanye omuntu afuna atya UTI ekisookera ddala twagambye UTI bulwadde bwa kikaba so kitegeeza nti bwe tubanga twegasse tusobola okuba nga tufuna UTI nti omuntu ali infected bwayegatta n'omuntu atali infected asobola okufuna UTI era mu bujjanjabi bwe tuba tujjanjaba tetujjanjabako omu tubenkalejinga nnyo ba partners bombi babeere nga bakola ki bafuna obujjanjabi kuba gwe obanga olwadde kitegeeza mateeka ne muntu agenda kubanga afunye olw'okuba nti tusobola okuba nga twegatta ne tubugabana ekirala omukyala tetubanenya nnyo bannaye abakyala bwe tubagala tunatandika konyolagana nabo wayiseewa dedededede kubanga ekisooka abakyala bo nga bo infection zino basobola okuba nga bazijja mu kaabuyonjo asobola okuba nga omuntu omulwadde alina UTI bw'agenda n'akozesa kaabuyonjo then ono atali mulwadde n'agikozesa naye asobola okuba nga akola ki ng'apiikingayo obuwuka obwo so nga tonnaba kumunyiga nnyo beera nga wegendereza ekirala omukyala ye nga ye banaye omwami nga tonnakuba mukyalawo manya kiki omukyala nga ye asobola okwerwaza UTI atya akawuka ke tusinga okubalira ku UTI tukayita E. coli eskeriti ya coli kano kabeera mu lubuto nga kawangaliramu nga nomoflora bubanga buwuka naye kati butukosa wabula actually butuyamba so nomoflora awangalira mu lubuto oyo E. coli oluusi abanga nomoflora n'abeera mu lubuto so bwe tubanga tufulumya obukyafu obwe mabe tumufulumizaamu kati omukyala yatondebwanga ebitundu bibiri byeriraanye ekitundu ekifuyisa omusulo n'ekitundu ekifulumya omukyafu ki emabega kyeriraanye so bwe tubanga tufulumya E. coli ono tufulumizaamu bwe tuba tufulumya obukyafu emabega tufulumizaamu so omukyala bw'abanga teyeerongosezza bulungi tugeze omukyala akutte tishu bw'abanga agikozesa n'agikozesa nga eva mabega ng'edda mu maaso asobola okuba nga ajjayo obuwuka obwo nga tagenderedde n'abuteekako mu kifo eky'omu maaso so nomoflora asigala nomoflora ebbanga lyamala nga ali mu kifo ekituufu E. coli waava emabega n'adda mu maaso abandi nomoflora ali mu kifo ekikyamu kitegeeza asobola okulwazaawo ekyo kye tuyita self infection mu mukyala nti omukyala asobola okwerwaza nga talina kyakoze wabula ye nga ye ne yeesiiga UTI oyo ekirala mu kwegatta kuno naddala abakyala bano bannamazzi bw'abeera lubricated amazzi ago gasobola okuba nga gatambula bwe gatambula gasobola okuva mu maaso ne gadda emabega ne gadda ne gazanyiraawo so obuwuka busobola okuba nga butambula ne buva emabega ne budda mu maaso ne bubeera nga bukulwaza gwe ng'omukyala so mu kwegatta muno tufuniramu UTI wa mirundi ebiri nti wegasse n'omulwadde n'akuwa oba naawe omukyala n'oba nga okola ki ofuna so omukyala obuyonjo mu mukyala kikulu nnyo 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 guno okutegeeza abalwadde baffe mwenna twabakoledde ensiisira y'ebyobulamu promotion eddagala nga tuli batuusaako we muli ate ku bbeeyi eya wansi ddala ennaku z'omwezi 26 27 28 tugenda kutandikira wano ewakaliga wennyini wewandiise ku mitwalo 3 kitundu obujjanjabi ejja kujja na 9 kitundu ennaku z'omwezi nga 1 tuli Masaka omwezi ogwokutatu ennaku z'omwezi nga 3 tuli Mbalala ennaku z'omwezi 5 6 tuli